الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد أمسينا على فترة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawaisha baganda banga bakiriza olunaku olwaleero tufundikira omulyango gwaffe Baabu Sidiq, omulyango ogutulagirira okwogera amazima ebbanga lyonna, oba omulyango ogutulagirira okubeera ab'amazima ebbanga lyonna. Hadithi nga tujija ku sahaba yitibwa Abi Sufyana Sakhar ibn Harbi radiyallahu anhu, Allah yasiima kuye. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, yagamba ombaka wa Allah okusasira n'emirembe gibeere ku ye, ibudullaha wahdahu, tusinze Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe, wala tushiriku bihi shay'an, era tetugattanga ku Allah n'ekintu ekirala kyonna mu kumusinza. Ebbanga lyonna mu buwangazi bwaffe Allah subhanahu wa ta'ala kyatwetaaza mu kumusinza kubeera nga nti tetumugattako n'ekintu ekirala kyonna. Omuddu Allah subhanahu wa ta'ala agenda namuwa ezzadde, naye n'atandika okubeera nga asiba ezzadde eryo biyirizi mu kiwato, mbu amugema obulwadde obwa yaabwe. Ani aleeta obulwadde obwo? Allah subhanahu wa ta'ala. Era ani abujjawo? Ye Allah subhanahu wa ta'ala. Ekikolwa ekyo kiba kikoleddwa ku mwana kuba kugatta ku Allah, era kuba shiriki kwe kuba kukoleddwa ku mwana oyo. Na bwekityo nga kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatwewaza okubeera nga nti tukola. Oli n'anoonya omulimu ne gumubula, n'asibira mu ssabo afune emikisa asobole okubeera nga nti afuna omulimu. Awamu n'ekyo bye bikolwa ebya shiriki weekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama byagezaako okubeera nga nti abitwewaza. Era n'olaba bana bizinesi n'abanga nti mu maduuka gaabwe mulimu biyirizi. Ebiyirizi ebyo nga babyesigamira nnyo okubeera nga nti bireeta bakasitoma n'okubeera nga nti bikuuma bizinesi zaabwe. Abaffe ani aleeta riziki mu nsawo y'omuntu, oba ani aleeta riziki? Ye Allah subhanahu wa ta'ala. Kyobola bwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'ani y'ekitiibwa, aw'obugagga oyo gwabayagadde era nawavuwaza oyo gwabayagadde. Tutunulire ebintu bye twesigamira okubeera nga nti bibituwa obuyambi. Era owekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba, watiruku ma yaqulu abaukum, era muleke ebyo bakadde baffe be batugamba. Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okuleeta ekigezo mu famire n'abagezesa n'ekigezo ky'obulwadde, naye ne bagamba nti obulwadde obwo bulwadde buganda, era alina okubeera nga nti abumuvumula ateekeddwa okubeera musawo muganda. Bw'atyo n'otwalibwa mu ssabo. Ekikolwa ekyo kibeera kya shiriki. Aleeta obulwadde Allah subhanahu wa ta'ala, era gwe tulina okubeera nga tusaba okubeera nga nti atuwonya. Kati abakoze ekikolwa ekyo era kuba kugatta ku Allah n'ekintu ekirala kyonna. Oli n'obanga nti agenze mu ssabo naye ensonga emututte mu ssabo okubeera nga nti bazeewe amwagala nnyo, n'osanga omusajja atambula mu manipasi ye nga mulimu biyirizi, nga biyirizi ebyo bimuyamba ku nsonga ze ez'enjawulo ze yeesigamira. Na bwekityo abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala asabibwa obuyambi bwonna ye Allah subhanahu wa ta'ala, era gwe tulina okubeera nga twesigamiza ensonga zaffe zonna. Na bwekityo bakadde baffe babanga nti bagamba nti embeera ebeetuuse ku muntu oba omulwadde nebanga nti bulwadde buganda, na bwekityo tetulina kubeera nga nti tukkiriza wadde omulwadde oyo okubeera nga nti atwalibwa mu ssabo. Era ebbanga lyonna omuzadde kasaba nga nti alagira okubeera nga nti ogatta ku Allah n'ekintu ekirala kyonna, okkirizibwa okubeera nga nti omujeemera. Wayamuruna bisalat,
era tubeere nga tulagira abantu baffe okusaala. Naye n'osanga mu maka ng'esswala eyimiridde ku mutwe gw'omusajja yekka oba ng'esswala eyimiridde ku mutwe gw'omukyala, n'osanga amaka ng'omukyala yasaala mu famire eyo kyokka ayina abaana ayina omusajja naye nga basigadde bonna tebasaala wabula omukyala nabanga nti yasaala. Oba n'osanga amaka ng'omusajja yekka yasaala naye ng'abaana tabakubiriza kusaala wadde mukyala we. So tukimanye obwo bwe bimu okuvunanyizibwa bwaffe eri abaana baffe n'abakyala baffe. N'agamba nti wasidiq, era tukubirize nnyo abantu okubeera nga boogera amazima n'okubeera ab'amazima ebbanga lyonna. Omuzadde olunaku olwaliro asibula n'ava awaka n'agamba omwana we nti ngenda kubeera nga nkuleetera ka biskwiti, naye mu madda n'ataleetera mwana oyo. Omwana namubuuza nti nga tondetedde biskwiti wange nti neerabidde. Awamu n'ekyo ng'alimba. Omwana oyo oba omutendeka okulimba era naawe obeera oli mulimba eri omwana oyo. Era tetulowooza nti okulimba kuba eri abantu abakulu bokka wabula n'abaana abato tuba tubalimba. Kirungi okubeera nga nti abaana baffe tubanga nti tubasuubiza okubeera nga nti tutuukiriza. N'agamba nti wala afaafa, n'okubeera nga nti twewala eŋŋambo. Oli nakuleetera luno nakuleetera. Embeera efaanaganako bw'etyo etabula neereetawo obutakkaanya. So ebbanga lyonna abasiraamu balina kubeera nga baluganda era tewalina kubeerawo ekibayawukanya. N'agamba nti walwasilata, n'okubeera nga tuyunga oluganda. So ebbanga lyonna omusiraamu alina okubeera nga ayunga oluganda eri abantu be bonna. Buli omu atunuulire famire gy'avaamu, abaffe oyunze oluganda era buli omu osobola okubeera nga nti omutuukirira oba obanga nti ozzeeyo mu kitundu muwangalira obuuzaako taata we yekka oba obuuzaako maama we yekka. Bali batya basenga abo? Bookolagana nabo, bakojja abo okolagana nabo, bajjajja abo okolagana nabo, baneibazi bo abaffe. Empangala eyo nabo eri etya? So buli omu abeere nga nti yeekebera mu mbeera eyo. Hadithi endala eva ku sahaba ayitibwa Abi Sabit ategeeza n'agamba nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, yagamba omubaka wa Allah okusasira n'emirembe gibeere ku ye, man sa'ala Allahu ta'ala shahadatan bisidiqin, oyo yenna asaba Allah subhanahu wa ta'ala owa waggulu ng'amukakasa era ng'amusabira ddala n'okukakasa okuva mu mutima gwe ng'ayagala beere nga nti attibwa ng'ali mu lutalo olw'eddiini. N'agamba nti balaghahu Allahu manazila shuhada, oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga nti azukisa omuntu oyo ku lunaku olw'enkomerero ng'ali mu kifo ekya waggulu ky'abantu abalwana entalo z'eddiini oba ng'ali mu kifo ky'abantu bashuhada abajulizi. N'agamba nti wa in maata ala firashihi, nowankubadde ng'afiiridde ku buliri bwe naye nga yasaba Allah ng'amusabira ddala n'omutima gwe n'okukakasa n'amazima Allah subhanahu wa ta'ala, omuddu oyo n'atagenda mu lutalo lw'eddiini n'afa nowankubadde ng'afiiridde ku buliri bwe, Allah subhanahu wa ta'ala ajja muzukusa ng'ali mu bantu abashuhada oba ng'ali mu bantu abajulizi. Rawahu Muslim, hadithi eno eyogerwa Muslim. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.